Bwetogera kati nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate Atolose ku poliisi ya Yoweri Kaguta Museveni. Bwetogera kati nga His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate Atolose ku poliisi ebadde esuubira nti nno emukuumidde wakaawe bagenze okwekanga ng'omukulembeze abadduseeko. Oyo ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi tebakyamusobola, babadde bakyali mu kwasaamirira omukulembeze ate bagenze okulaba nga bawulira nti Kyagulanyi Ssentamu ate ali mu kibuga walaalaala. Naye bannange pulezidenti waffe omulungi olina amagezi, omukulembeze waffe mugezi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi musajja mugezi. Bannange twesiimye ne pulezidenti waffe omugezi bw'ati. Ye bannange nga twesiimye nnyo. Mukama otuwa pulezidenti ategeera bw'ati abadduseeko abatoloseeko. N'omukulembeze mulaba edduka. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate abedduseeko bano tebajja tusobola, tebasobola natusobola, tebajja kumalako. Tulina omusajja omugezi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ebintu abikolera ddala mu mbeera ya kisajja kikulu ate embeera y'amagezi nnyo nnyini ddala. Naye nga bannange pulezidenti mumulabye amagezi g'akozesezza. Pulezidenti waffe bino bano beesobolera, tebalina kye bagamba. Omukulembeze omulungi bino byakola, omukulembeze example ku balala bino byakola. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera obajjukiza nti omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bano abatoloseeko nanti tebalina kye bagamba. Era nga tubategeeza nti tukyagenda mu maaso n'okusabira eggwanga lyaffe n'okutereeza, tulabe nga tutereeza byonna ebyasoba era nga tulabe nga tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda y'Abannayuganda era nga tukolera ddala buli kimu. N'enkya tuddamu anti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the Elected President of Uganda. Hello Uganda. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ebyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yabisobole. Bano tubeesobolera. Omukulembeze omulungi mumulabye. Ne pulezidenti amagezi gano g'okozesa mukama waffe ogajjawa. Ng'oli musajja wa njawulo, ng'oli mumanyi, ng'oyagala Uganda. Twongera okujjukiza nti omukulembeze waffe omulungi the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate bano abadduseeko abafubutuseeko emisinde. Mukyagulanyi temumumanyi bumanyi, yabadduseeko dda tebalina kye bamugamba. Naye bannange Kyagulanyi amagezi agajjawa. Kyakubamu obufaananyi pulezidenti engeri gy'ayiseemu awo muganda wange asobole okudduka ku bisajja bino nga ndaba akozesa amagezi mangi. Yes, musajja omugezi bw'ati. Musajja ono nga mugezi nnyo. Museveni ani amusobola? Amagezi pulezidenti g'akozesa nange nkyagebuuza. Babadde balobye ayise mu geeti awo emisinde muganda nga nnyongera okujjukiza engeri pulezidenti gy'ayiseemu. Bannaye pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu obasobola bano basobola. Pulezidenti weebale nnyo mukama waffe, weebale kwagala Uganda, weebale kubeerawo ku lwa Uganda eno. Tusiimye nnyo ttaffe, tusiimye nnyo, tusiimirira, tusobola tutambulira awo Uganda etambule. Bannayuganda tufune obwenkanya bw'ensi yaffe ate era Bannayuganda ffenna tufe okulaba nga tulwanirira eggwanga. This is our country Uganda, so kitukakatako ogirwanira nga Bannayuganda era tusuubira nti tujja girwanira. Era tusuubira nti tujja kulwanirira eggwanga lyaffe. Tewali bano kye batugamba. Ebyabwe byakoma, tebakyalina kye bagamba Uganda. Bannayuganda tuyimuke tulwanirire eggwanga, tutereeze byonna ebyasoba. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency mukama waffe tusiimye nnyo, weebale kulwanira wamu ne Bannayuganda era weebale kwagala ggwanga. Weebale bikuba kimooli, bibadde birowooza mbu bikumaze mbu manya bikusibidde ewaka obirazeeko nti osobola. Weebale nnyo pulezidenti waffe, otwongera amaanyi, otwongera akamwenyumwenyu ku matama n'enkya tuddamu.
Ugandans twongera obajjukiza nti n'ekyatuddamu okukalakaasa tekunnakoma. Pulezidenti waffe yatugambye tulina okukibeerako paka ate n'enkya naye mwali physically n'enkya mbajjukiza pulezidenti mwali physically. Kakati awo tunaalaba Museveni agenda tuwulira, tugenda kumwanika, tugenda kumuswaza, agenda kubonaabona naffe, agenda kutagala naffe, naye nga ffe tulirwedde nnyo. Ate enkya tubiddamu ddala omukulembeze amaze okukikuona mu stampu teri agambayo. Hello Uganda. Ayagala okujjako Nakyemali atakyava ku nnyonnyojja nti dikiteeta bamugirako Bulaaya. Yayambulamu ovulo n'asawuka eri kakati asiiba mu masuuti essaawa 4. Baabu walowooza nti akalulu kasobola okujjako dikiteeta mu buyinza mwamaze emyaka 38 just akapapula. Bobi Wine bw'abakakasa nti omulamwa gwe gwa kununula nsi yaffe Uganda. Bobi Wine bw'abakakasa nti omulamwa gwe gwa kununula bannayuganda. Bobi Wine wabakakasa nti omulamwa gwe gwa kujja Museveni mu buyinza mwamaze emyaka 38 nga tufuga obumbulira nga tufutubaddeko. Kyekiseera afuwe effirimbi aduumire bannayuganda beeyiwe ku nguudo beekalakaase tusobole okununula Uganda. Kubanga mu kiseera kino munnayuganda mweteefuteefu okukola ekintu kyonna ekireeta okununuka. Munnayuganda mweteefuteefu n'okufiirwa obulamu bwa zirongazi ali mu kununula nsi ye. Naye ekizibu munnayuganda yabulwako eddoboozi eriva waggulu ku opposition erimugamba nti tandika. Munnayuganda yabulwako eddoboozi erimugamba okuva mu bakulembeze be bakkiririzamu be yalonda erimugamba nti kakati tugukume tweyiwe ku nguudo. Kyekiseera bulijjo ŋŋamba nti sikulaba obutasagala, sikulaba nga atalina figa, sikulaba nga atabigula lwa nsonga engoye z'oyambala zennene kubanga toyina bummini butono butayiti bukwata mubiri gwe kusobola kwetaayizaamu bulungi okulaga abantu nti osobola okubigula. Kyekiseera bummini bubuno mbuleese, obugoye obukukwata bubuno mbuleese, ndaga ku figayo bwe yakula nsagaliramu. Bulijjo ababanja His Excellency Bobi Wine firimbi omusajja yagifuuye n'agamba nti olunaku olwaleero bannayuganda ffenna tweyiwe ku nguudo naddala ezirimu ebinnya okwetooloola ekibuga Kampala n'okwetooloola eggwanga okutwaliza awamu nga tusimbamu ebitooke okulaga obutali bumativu bwaffe, nga tusimbamu ebitooke okulaga obutali bumativu bwaffe. Era kampeyini n'etongozebwa nga yakutandika lunaku lwaleero. Bulijjo ababanja His Excellency Bobi Wine eddoboozi era abagamba nti akalulu tekajjaako Museveni nga sibalengera ku nguudo, nga sibalaba ku nguudo. Bannayuganda njagala kibategeezaako nti mulinga ente. Sibavumye ndesi kyakulabirako. Munnayuganda alinga ente. Ente olw'okuba eba yamanyiira okubeera ku nkondo wano, ente ne bw'olijja n'ogisumulula. Olw'okuba mu mentalite yaayo mulimu ekyokuba nti nze nnina kubeera musibe, teritaggulula yadde ebigere 5 okusukka weeriira omuddo. Ente yamanyiira okubeera ku nkondo ne bw'oligisumulula olaba obeena asobola okutaaya yegenderireko ewala era eryetooloolera okubanga mu mentalite yaayo mulimu ekigamba nti nze nnina kuba musibe. Kaakati nammwe bannayuganda omumpembe Yoweri Kaguta Museveni yabaliisa mentalite y'okubeera abasibe, yabafuula okubeera nga mulina kubeera ku muguwa. Yensonga lwaki neewaba opportunity ey'okwesumulula mutambule, wallahi ya Mungu temusobola gikozesa. Omusibe singa alitya nnyo waddeni oba kyaki wekkomera ne bwali muwe ebisumuluzo nti biibyo sumulula genda, wallahi ya Mungu aliremu okwesumulula. Munnayuganda muntu muzibu nnyo. Munnayuganda omusirikale bw'amukwata n'amugamba nti genda, wallahi tasobola kugenda atya. Kyokka ate munnayuganda omusirikale bw'amukwata nanga yimirira adduka misinde. Eva ye munnayuganda buli ewabeera opportunity emujja mu busibe tayagala gikozesa. Kyokka ate weetali lwayagala okujjayo n'agwa mu buto ng'omusirikale wanakuga agenda, akuwadde omukisa genda n'otya n'ogaana okugenda. Kyokka ate lwakugambye yimirira n'odduka emisinde, then oyo ye munnayuganda. Mu mentalite ye mulimu ekyokubeera nti yalina kubeera mu buwambe. Yensonga lwaki ne bwalaba ebisumuluzo ebisobola okumusumulula okuva mu buwambe tayagala kubikwata yeggulire, tayagala kubikwata yeesumulule. Yensonga lwaki nkugambye munnayuganda alinga ng'ente eriira ku nkondo. Ente eriira ku nkondo ne bw'oligisumulula nkulayirira ojja gisangayo ku nkondo kubanga kiri mu ntegeera yaayo nti nze nnina kubeera musibe. Naye munnayuganda
Chances zonna emikisa gyonna egisobola okukuyamba okununuka okuva mu busibe wallahi weegiri. Naye teweerabira nti emikisa gikuyamba okununuka okuva mu busibe giringa ng'akalulu ka loto. Akalulu ka loto waliwo batuuka ne bagamba nti osigazza point bweziti. Bw'otuuka ku 0 point oba olina okuddamu okugula bupya. Sinakindi bakukwata ne bakufulumya kubanga ne ssente tokyayina. Kakati naye munnayuganda ekiseera kirituuka n'ojula chances zino ennyingi zozoofiirwa. N'osuba chances zino ennyingi zozoozannyiramu nga tewakyali mukisa na gumu gwakwenunula. Kubanga nakugamba nti yeggwe ayina okubeera omusaale mu kwenunula. Yeggwe ayina okweyamba okwenunula kubanga yeggwe amanyi obulumi obungi ennyo gavumenti eno bwekuyisizzaamu. Yeggwe amanyi bw'ogenda mu ddwaliro n'otasangayo panado. Yeggwe amanyi bw'osula amakaya ng'osulidde ku kyenda kikalu ne kyegaaya. Yeggwe amanyi fizi w'abaana wabula. Yeggwe amanyi bw'ogenda n'okola n'okomawo mafaaya nga tolina kyofunye oyanjala ngalo. Tewali agenda kununula kujjirawo Museveni nga si yeggwe. Nabagamba mu lutabaalo luno tutambule nga buli omu atambula ng'ali yekka totunula mabega. Singa tuba ku lugendo ekiro buli omu bamukubiriza nti tambula nga totunula mabega lwa nsonga. Bw'otambula nga totunula mabega okitwala nti bannange emabega gye bali. Naye singa onaakyuka n'otunula emabega n'olaba nga tebali ogenda tandika okutya olugendo. Njagala otambule ng'okimanyi nti gw'olina okutuuka era yeggwe akulembedde. Saagala obeeko gwe waddimu lya bukulembeze awo w'osinzidde. Weetwale ng'omukulembeze era weetwale nga yeggwe asinga okwagala enkyukakyuka. Waliwo bulijjo aboogera ffe tuli bankyukakyuka ne Bobi yatulemesa enkyukakyuka. Dr. Kiza Besigye ye yali ow'enkyukakyuka omutuufu. Musajja yayambala ng'ogusweta ne yeeyiwa ku nguudo this time around. Dr. Besigye, His Excellency Bobi Wine, Lord Mayor Salongeri Yasirukwago be baduumidde. Kale kaŋŋambe gwe toyagala Bobi Wine. Naye Besigye bulijjo gw'ompaanira naye eno gundi agirimu kampeyini. Besigye bulijjo gw'oŋŋamba neno kampeyini agirimu. Gw'ayagala Lukwago neno kampeyini agirimu. Kitegeeza nti kabonero ak'essimbalaala bulijjo bano weekwekamu bwekweke naye ng'owagira mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni kubanga bulijjo ky'oyogerako kikuli mu ngalo. Bulijjo ky'obanja kikuli mu ngalo. Bulijjo mmanja kagoye kakutippa osobole okusagala. Bulijjo mmanja kagoye kakutippa ondaga obunene bw'akabinako. Akagoye nkaguze nnyenyezaamu. Akagoye nkaguze nnyenyezaamu. Waliwo akabinja kagenda kakola emboozi. Odinga ali eri aduumira bannakenya beeyiwe ku nguudo balaga obutali mu mativu bwabwe. Ono Bobi Wine yabeera ku nnyonyi navayo ne mbabuuza. Oyagala Bobi Wine akole ng'Odinga naye gwe oli mweteefuteefu okukola ng'abantu b'e Kenya. Oyagala Bobi Wine akole ng'Odinga akuduumira ogende ku luguudo naye gwe oli mweteefuteefu okukola ng'abantu b'e Kenya. Bulijjo Bobi Wine ky'omubanja Odinga kyakola akikoze. Naye lwakuba nti gwe toli mweteefuteefu kola ng'abantu b'e Kenya. Tewaliyo muyimbi ayimbira mu nsi y'abakasiru. Nkiddamu. Tewaliyo muyimbi ayimbira mu nsi y'abakasiru. Omuyimbi ayagala okuyimbira abantu abawulira ne banyenyaamu. Kakati Bobi Wine gwe oyagala okola ng'Odinga abaduumire mugende ku nguudo. Ate nga mmwe temuli beeteefuteefu kola ng'abantu b'e Kenya. Wabula abantu b'e Kenya mubagulumiza amini Odinga mumugulumiza. Mwe mugulumiza Odinga ne mulema okugulumiza abantu b'e Kenya nti nga bawuliriza komandi y'omukulembeze. Nga bawuliriza firimbi. Odinga gw'ogulumiza nawe omuyina mu Uganda. Lwakuba Odinga w'e Uganda aduumira ba Kimote. Odinga w'e Uganda aduumira abakoowa abatannakoowa. By the way, nakyogera ne mu kuziika Jakana Nadduli. Ne mbagamba nti Museveni si kye kizibu kya Uganda. Museveni si bwe bulabe bwa Uganda. Era ebintu by'eggwanga byonna ebitundibwa obuzibu si Museveni. Museveni bw'atemula abantu obuzibu si Museveni.
Museveni bw'atongoza enguzi n'obusosoze mu mawanga mu ggwanga n'obutagaba keeki ya ggwanga kyenkanya okusinziira ku buli region, obuzibu si bwa Museveni, obuzibu bubwo eyakoowa nga tonnakoowa. Obuzibu bubwo eyakoowa nga tonnakoowa. N'osalangawo kukomina nga bwe nja kibalangira ekyo buli lunaku ekyokukomina. Ekale maama balifa balaba akaliwa ke balifa balaba. Formula gye tuyina ya kukolima, naye bwe tukolimira yeeyongera kaddiwa. Ekitegeeza Mukama akugamba okukolima tekimala, kyokka gwakolima gwafa, gwokolimira akaddiwa. Gwakolima gwaziika abaana bo, gwokolimira yabatta, wabula nga ababe gwokolimira bo beeyongera kwandaala, balamuza na ntebe ya ggwanga n'obutamiivu bwabwe. Naye gwokola gwakukola ki? Gwakukolima. Mu bufunze Munnayuganda gw'atannakoowa wadde ng'oli mukoowu, era nkutuumye omukoowa atannakoowa, omukaawa atannakaawa. Omuntu ng'oli mululuza naye nga tonnakozesa ddala kubeera mululuza, nga tonnakaawa kimala. Ye ggwe Munnayuganda. Munnayuganda gwe manya ekintu kimu nti ye ggwe magulu. Emmeeza Museveni kwaliira kwetudde. Ye ggwe magulu. Emmeeza Museveni kwaliira kwetudde. Era nga singa oneetegulamu katono emmeeza eyo esobola okuyiika. Munnayuganda olina tuluzi zonna ezisobola okuggirawo Museveni. Kubeera yali ggwe Munnayuganda okuleeta Museveni, tuluzi wazikozesa ezijjawo oboto oleete Museveni. Nga ggwe omuweesi wa Museveni onkakasota ntosobola ssaanyaawo Museveni. Emmotoka ya pulezidenti wa Amerika bagamba mbu teyitamu masasi. Yes, bagamba tekubwa na bbomu, mutesaanyizibwawo, naye ggwe olowooza omuweesi waayo tamanyi waagikwata kusobola gisaanyaawo. Yes, Museveni ayinza okuba wanjawulo nnyo w'amaanyi nnyo. Museveni ayinza okuba nantameggwa. Museveni ayinza okuba atakubwa. Naye ggwe Munnayuganda eyaleeta Museveni mu buyinza nga ggwe omuweesi wa Museveni, osobola otya okunkakasa nti tomanyi w'olina kukwata Museveni kumuggyawa? Oli n'abeera n'enkumbi nenge wakaawe wabunye ensiko, n'osanga omuweesi asiiba mu ssasa naye nga yeetooloddwa nsiko, ng'enkumbi agirina era nga yagiweesa naye nga tamanyi butya bwe bagikozesa. Munnayuganda nkutwala ng'omuweesi aweesa obusimo, kyokka ng'ewakaawo wallahi ya Mungu wazise. Then okuweesaako kuba kufudde ettogge. Munnayuganda tuluzi zonna ezikuggirawo Museveni ozirina, naye maybe tomanyi bye bazikozesa oba nga toli mumalirivu kuzikozesa. Olutalo lw'okwanunula okuva mu busibe si lwangu singa bata omusibe okuva eruzira lunaku olwaleero, olw'okuba abadde amanyidde kawunga bw'alya ku ttooke ayinza okuddukana n'eryenda, naye tekimugaana kulya ku ttooke nti ati okuddukana ebyenda, kubanga awo aba mu kye tuyita evolution. Okuva mu kino ogende mu kiri ng'omubiri alina gumanyiiza bumanyiiza nti wadde amatooke ngalidde n'enzirukana, naye nja kugamanyira, omubiri gujja kugamanyiira mpola. Kakati naye Munnayuganda waliwo obulumi obuva mu kwenunula fine, naye singa tetubugumire kitegeeza tetugenda kwenunula. Ng'omusibe bw'atakkirize kulya ku matooke olw'okuba atidde okuddukana, kitegeeza agenda gavaako ebbanga lyonna. Kakati naye Munnayuganda atya okwetaba mu nkyukakyuka y'ensi yo, nkulayirira tojja kwenunula. Atya obulumi, atya repercussions eziva mu kweyiwa ku nguudo, tojja kwenunula. Bannange tujja kufa, anti omusajja ayinza otutta. Mufa bameka mu omwaka? Mufa enjala ekkalamojja bafa lwenda. Bameka abafiira mu malwaliro? Bakyala bameka abafa nga bazaala? Muli bameka abafiira ku nguudo? Lwaki temugumira obulumi obusembayo obw'okwenunula naye nga mumanyi nti bwe busembayo tetugenda kuddamu kufa manjoolo?
omukyalo olubuto erumuluma ng'ebisa bimuluma agezezzaako okusindika omwana agaanyi agumira obulumi bw'ekiso ne bamubaaga n'ekyo ekizibu kiveewo naye ataakiriza omwana kati gwe kitwale nti Uganda ye mwana atuli munda tumusindika agaanyi ne tutidde obulumi bw'ekiso omwana taatufeeko naffe ne tufiirwa obulamu wakati mu kusindika omwana Munnayuganda tobeera ekizibu kya Uganda kakati essaawa eno yeggwe kizibu kya Uganda bulijjo ky'ommanja nti kino nkireese kitadde ku ttebo ndagaako Bobi Wine kino na kino mulageeko ti bulijjo ky'omubanja akikoze naye oyagala Bobi Wine abeere ng'Odinga gwate toli mweteefuteefu kubeera ng'abantu b'e Kenya mbuulira abantu b'e Kenya bakeera ne bayisiŋŋanya nti Odinga bamukwatidde mu maka ge olunaku lwe waliyo maandamano Azimio leader bamukwatidde mu maka ge kyokka ng'ate waliyo maandamano olabe munna Kenya kakati gwowe bamukutte tolina kyokozeewo kyokka nga bulijjo omubanja okubeera ng'Odinga ate nga gwe toli mwetegefu kubeera ng'abantu b'e Kenya no Munnayuganda as per now kati gwe kizibu kyo gwe kirwadde ekikuluma omanyi nabagamba abantu bangi babeerawo nga boze endwadde ezibaluma nga boze endwadde ezibasaanyaawo omuntu ow'effitina ekiba kimusaanyaawo endwadde emuluma ey'effitina yeeba emusaanyaawo omuntu omulogo ekiba kimusaanyaawo endwadde emuluma ey'obulogo yeeba emusaanyaawo kyokka n'omuntu omunafu enjala emuluma endwadde emuluma yeeba egenda omusaanyaawo ey'obunafu enjala y'endwadde singa eruma omuntu omunafu ye yaba yeesaanyizaawo endwadde ey'obunafu nga yeeri mu kumusaanyaawo kaakati nammwe bannayuganda endwadde y'obutanyiiga endwadde y'obutasalawo endwadde y'obutabeera bamalirivu essaawa eno yeeri mu kubaluma kyokka ate egenda basaanyaawo kubanga bwaba kansa atuuse ku stage esembayo omusawo aliwo Kyagulanyi singa omumma omukisa ogukkuba empisa eno wallahi ya Mungu kansa agenda kujjulula kansa agenda kujja mu budde kyekiseera ogumira obulumi bw'empiso osobola okusimattuka ekirwadde kye bayita kansa ekirwadde kye bayita kansa yeYoweri Kaguta Museveni mulwadde aluma amuweese yemmwe abalwadde abaluma abaweese omulwadde alumye ejjiiko buli opportunity ejja kitwagala gikozesa ovaako ki osimba ekitooke oŋŋambye akalulu tekajjaako Museveni kyokka nze ntandise okukuteekateeka nkulage engeri gye bajjako Museveni naye ogizize then ondekedde option ki tukyavuma nnyo abakulembeze b'opposition nti bakola ne Museveni naye nga ffe kizibu nga bwe mwavuma Dr. Kizza Besigye nti oyo bulijjo akolagana ne Museveni nono mujja kumuvuma ngera bwe mwatandika omuvuma naye nga mwerabidde nti yemmwe kizibu kubanga Dr. Besigye kino kyobanja Bobi Wine His Excellency Dr. Besigye yakikolanga woko tuwaaka n'atambula yekka abakyala ne bavaayo ku kalweru hatukubisa ttiya gasi alonesa emmere yaffe ffe bannange twajjira ekyenena kye bayita Besigye hatukubisa ttiya gasi emmere yaffe edibye ffe abakyala ab'omutondinyira bwe yalekerawo bakubya ttiya gasi kakati mmwe bannannyini zikaline eziri mu Kampala mwavaayo mu buzigo obwo bugendamu amazzi kakati mwazimba anti Besigye yabakubisanga ttiya gasi emmere yammwe n'ediba mwavaayo mu buzigo obwo bw'amazzi obuyingiza kazambi mwe bannannyini zikalina zino taxi zenda mu kibuga eziriko kaki investments eziriko bali investments zammwe oba muloleza alingi oba mu basi za kalita oyinayo ezizo mugaana okugumira obulumi obw'obulumi obumu oba olunaku olumu obummere obufumbi ogenda kulyako omutwalo gumu senga bwe babuweddewo ate nga wakyaliwo n'omukisa gw'okudiba naye omutwalo ogwo gumu ddala Munnayuganda kugina emisolo egyekanamye gugenda kukolera ki naye lwenzize nkununula empisa ekeeyo nkujjukize
Fenukoye byobufuzi mukatale kaffe wandegeya lukoye byobufuzi mukatale kaffe watiseka lukoye byobufuzi mukatale kaffe kalebe bannange besije alukubisa tiyagase omuntu tukola mmere ya leero kakati mukola ya wiki mmwe mukola ya mwaka goso okumala ennaku esatu nga tokoze n'olya mwavaayo mu buzigo buli ayagala okubanunula gwe mukuba nga mwekwasa obusongasonga obutono buli agezaako bajja mu kinnya mulinga ng'omusota oyagala gutaasa gukubojja era olulala His Excellency Bobi Wine nentuuko mugamba naye bano abantu lwaki tetubata betulwanirira tebafaayo kyokka be batubojja ku luwonza ebiseera ebisina n'agamba nedda omusota obutonde gwabo kubojja kyokka nze muntu obutonde bwange kutaasa kakati saagala ttima lya musota oba obutonde bw'omusota bukyusa obutonde bwange but Ugandans bwe munaasigala nga mwebase tugenda bayimbira nti golo yeebase yeebise bikutiya mujja kusigala mu tulo. Imagine oli munnabyabufuzi n'ayitako waakolera mujjukize ti bannange eggwanga livunda ne bakubayo butiya gaasi waliwo ne yagamba gavumenti etuggyewo omusajja ono emagere musajja atumazeeko emirembe ne batandika Museveni bamuggyako obuvunaanyizibwa nti lwaki okuba abantu tutiya gaasi Besigye temuleeta eno bantu Besigye temukola naye nga Besigye ali mu kulwanirira wennunule Besigye musajja mugagga Besigye ne bw'ataddamu kukola emyaka gy'asigazza ku nkyasi asobola okulya ne bazzukulu be ne balya nga tebakoze ne bazzukulu b'abazzukulu be ne balya nga tebakoze naye akulumiriddwa temutuleetera byabufuzi wano mwonoona emmere yaffe baabajala batonninnyira emmere kakati etudibyeko oba bakazi tulya mmere ya leero kati mulya ya wiiki mmwe mukola ya wiiki bantu mmwe mulekeraawo okubojjogola abantu abeetegefu era abamalirivu okuyimirira nammwe ate firimbi bwe mugiwuliranga mugirangawo era gwe abanja Bobi Wine okubanga Odinga nkulekera ekibuuzo gw'oli mwetegefu okubeera ng'abantu b'e Kenya tongwa yeekolera geegange. So kati bo ekyokutusibira wane waka kyabuswavu basibye abantu tebawera na batano basobola okunsiba ne basiba Dr. Besigye n'abakulembeza abalala abatono naye ate bannayuganda bangi nnyo ate tuzenga tubagamba timulekerawo okutunuulira ffe abakulembeze nga ffe wabula nammwe mulina obuvunaanyizibwa bwe bumu n'omugabo gwe gumu ku Uganda so tebasobola tusiba ffenna basobola okubeera wano wiiki namba ni tebasobola balemesa kola kye mulina kola mwe nga bannayuganda ate n'ekirala kino kye bakoze era kyongedde balabisa eri ensi yonna naddala abo be baayise wano ng'abagenyi bafubye nnyo okukweka amazima agali wano Uganda basiiza akazigo enguudo envundu ezeetolodde endala ne bagalirayo abantu kiringa kubeera na mwana mulema waka naye ate n'omusibira mu kisenge nga waliwo abagenyi kye bakoze batataganyiza bizinesi z'abantu bangi nnyo batuuse n'okulagira abantu okusidda amanyi ku kkubo basinika amannyo balage ekifaananyi ekikyamu so twagala byonna bibagezaako okukola tubize emabega kye babagamba temukikola mufube okumakinga sure nti mulabisa ffe batusibidde waka naye tebabasibye buli omukola kyosobola buli woolaba olunaku lwaleero twadde twasazeewo okusimba bitooke mu binnya ez'empompogoma eziri mu kkubo mukikole buli wamu emuli ate si wano wokka mu Kampala wabula okwetooloola ensi yonna muzikube n'ebifaananyi mubiteeke ku social media ekyo kigenda bateeka ku pressure bakole kye balina okukola tewali agenda kibakolera bannayuganda. Tweyanziza nnyo His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne bannayuganda mwenna abasitukiddemu ate okuwulira omulanga gwa His Excellency. Bannange tusiimye nnyo tubasaba tutambulire wano Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Tweyanziza nnyo buli omu yeerekereza okulaba nga ajja okwegatta ku bannayuganda era na buli omu yawulidde omulanga gwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Baganda baffe mikwano gyaffe tutwala okusiima okw'enjawulo gye muli
ne tubagamba nti banange campaign tennaggwa n'enkya tuddamu banange n'enkya tubiddemu baganda bange mikwano gyange temudde ne muttulwa ne mwebaka ne mulowooza nti no temweyimuke banange tuyimukiremu. Ugandans, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. This is the right time, please, Ugandans. Don't sleep, don't sleep, don't sleep. Wake up, wake up. Hey. Olunaku olwaleero bwe lutu we luwedde neene olw'enkya tululinze okubeera olw'enjawulo. So baganda bange mikwano gyange tubategeeza nti tweyanzizza era ne tubagamba nti muyimukiremu n'enkya bannange n'enkya tubiddemu tubikolere ddala biri ebirumira ddala omwami Yoweri Kaguta Museveni awamu n'akabinja ke. Akitegeerera akimanye nti bannayuganda bakoowu, bannayuganda baagala ggwanga lyabwe. Bannange tetwebaka, bannange n'enkya tukeere tubisimbe ebitooke tubategeeza n'enkya tubiddamu. Ekiro ky'olwaleero tusule nga twetegeka. Tubikolere ddala olunaku olw'enkya. Museveni agenda kutuwuliramu, agenda kakasa nti bannayuganda baba bakooye era kugambye muganda wange mukwano gwange ffe tubategeeza nti baganda baffe ebintu tulina okubikolera ddala ate tujja bikola. Oba bagamba ki oba bagamba ki twongera obajjukiza tujja bikola. Oh, yo, people power, our power, people power, the Bobi, Kyagulanyi. Yes, beera bwetyo bweri baganda bange.